eggwanga erya China lyerimu ku mawanga agalimu ebimu ku bizimbe ebisinga obuwanvu mu nsi yonna, era nga China eno erimu ebizimbe nga Shanghai. Ekizimbe Shanghai kyetwogerako kiriko emyaliiro 128, obwo nno bwe buwanvu bwa meters 632, wabula okusinziira ku gavumenti y'eggwanga lino n'amateeka agafuga ebizimbe ewammwe sente ne bwe ziba zibayita jjajja nga mmwe muzirina n'obwana bwazo, China tokkirizibwa kuzimba kizimbe ekisussa obuwanvu obuli wakati wa meters 150 ne250, wabula etteeka lino lifuga ebyo byokka ebibuga ebirimu obungi bw'abantu abali wansi w'obukadde 3. Gavumenti okukola kino egezaako kukkakkanya yo kyeyita amalala n'okweraga kw'abannaggaga abamu abaagala okuzimba ebizimbe ebiwanvu basobole okwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Wabula ate gavumenti nga tennawera bubuga butono okuzimba ebizimbe ebisussa meters 1,500, yasooka kuteekawo tteeka erikugira okuzimba ebizimbe ebisussa meters 5, ng'egamba nti kati pulaani z'ebizimbe ezikolebwa zirina kuba nga tezisussa meters 2,500. Oba ozimba mu kyalo, oba ozimba mu kibuga, oba ozimba mu bubuga obutono, oba ozimba mu bibuga ebinene, wabula waliwo akakwakkulizo nti singa abagagga mu bubuga obutono bakola okunnyonnyola okw'enkizo lwaki bateekeddwa okuzimba ebizimbe ebisussa meters 1,500 nga bwe baalagirwa, basobola okusussaawo olunno ne bazimba ebizimbe biriko obuwanvu wakiri meters 250 naye nga tebalina kusukkaawo. Abo nno be babeera mu bubuga obutini, era nga mu ngeri y'emu ne bannagagga abali mu bibuga ebinene singa baba bawadde ensonga ez'enkizo lwaki bateekeddwa okuzimba ekizimbe ekisussa meters 250, nabo basobola okuweebwa omukisa ne basussaawo, wabula nga tebakkirizibwa kusussa meters 5. Ago nno ge gamu ku mateeka agafuga okuzimba ebizimbe ebiwanvu mu ggwanga lino erya China. Nkwebaza nnyo okwekumira ku Kyabasa Farmer Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala, tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe.